Abaayise abazadde n'abasomesa ku ssomero lya Saddam Rashid Islamic Primary School Nakawoka balombye eddwa nga kabonera okujja kuza obuwanguzi oluvannyuma lw'abayizi bonna bye baatuze okuttira mu ddaala erisooka n'eryokubiri. Director w'essomero lino Dr. Saddam Rashid Lukwago alambuludde ebimu ku bibasobosezza okutuuka ku buwanguzi. Omwana asoma eddiini ate eddiini eri origino nabanga ate nabino ebyensi abitwalira wamu tutambula ne ministry kyetugamba era tuli ku mutindo gwa nsi yonna. Muleta abaana bamu bafune first grade tubawe eddagala erizimba obwongo kye bayita brain booster. Basize emboze nga tubasanze bakutte emisito gy'ennyama era nga balekanira bagolo batakubiri. Nafunye obubonero 9. Allah wabansasidde njagala kubeera dokta. I have got 7 aggregates. Nali sikisuubira nti nsobola ofuna obubonero 8. Neebaza nnyo Allah kubanga nafunye obubonero 10. Akulira essomero lino Kasozi Lwakayikala alazisanyo n'obumalivu balina okugenda mu maaso n'okusomesa abaana era n'asaba abazadde okubongera abaana. Twatuza abaana 22 ekyenjawulo kye tuyina this time nti omwana yasimbye okukola obubi yafunye obubonero 16. Tubasaba mutwa abaana mu bungi okuwandisa kugenda mu maaso. Era libadde essanyu ng'ab'essomero Lawrence ya Junior School bajja kuza okuyita ebigezo by'ekibiina eky'omusanvu. Batuza abaana 76 nga beza 1 bayitidde mu ddaala erisooka ate abataano bayitira mu lyokubiri. I got 5 aggregates. I got 7 aggregates. I'm studying to be an engineer. I got 9 aggregates and I thank God that I got those aggregates. My name is Namiro Kawuthara. I got 11 aggregates. Alekulira nkaheebwa Night Natamba yeebazizza abazadde abeereddewo oluvannyuma lw'okufuna okutaataagana ng'omutandisi w'essomero Professor Lawrence Mukyebe avudde mu lambo ensi eno. Ate nga gwe mwaka gwaffe gwakuna gw'okutuula tukyali bato nnyo. Omwaka ogujja kye tugenda okubakola 2018 tubalinze muleeta abaana. Very many people talked that we may not make it, but we thank God that we have made it. N'abazadde nabo bawadde obubaka. Basomesa baffe tubeebaza era tuli basanyufu nnyo. Ate ab'essomero lya Foundation Grammar School nga bukulembedwamu Amyuka Alekulira Kabiito Amido bazze ku kitebe kyaffe okusanyukira obuwanguzi batuuseeko. Nafunye aggregates 9. Nebaza Bukedde ku P.L.E watufunza. I got 9 aggregates. They enabled me to get 9 aggregates. Kabiito ategeeza nti batuza abaana bangi bonna bayise nga mu kiseera kino balina mu kuwandiisa. Ababukedde mbeebaza nnyo lwakatabo kammwe P.L.E kayambye nnyo abaana abokola revision okusobola okulaba nga tuyita obulungi bwetyo. Abaana baffe bonna bayise era bayitidde mu ddaala erisooka n'eryokubiri. Abaana tuwandiika okuva ku nassale mpaka ku kibiina eky'omukaaga. Ate Amran Matege ne bawala babiri bazze no ku kitebe kyaffe okujaguza obuwanguzi bwe batuuseeko. Nze Kote Sara Mugala era nafunye obubonero 9. Njagala kubeera dokta. Mpitibwa Mirembe Shamina. Nafunye 11. Nebaza Mukama Katonda yasobozesa mutabani wange Amza. Ade nagomogenako omusekendo era Mukama nyame nebaza nnyo mama wange era nsubira Mukama ajja kunsobozesa. Mutabani wange ono ayise bulungi mu first grade era nebaza abasomesa. Bazze omwana wange yakoze bulungi yafunye 6. Nakoze 6. Nayanza abazadde bange okunsasula school fees era siri bayiwayo. Nafunye 4. Njagala kwebaza abazadde bange abamperedde. Nafunye bubonero 10. Nebaza omutonzi wange n'abasomesa bange. Nafunye aggregates 9 era nebaza abatisha bange. Nafunye aggregates 15. Nafunye 8 aggregates nga nebaza head teacher N'abasomesa bange n'akapapula ka P.L.E nefuna aggregates 9. N'abayizi okuva mu bitundu ebirala bakyajaganya. Mpulira bulungi nnyo kubanga nfunye aggregate 4. Nafunye 5 mu P.L.E era nebaza Katonda. 3 mu batano bayite mu first grade, 2 mu batano bayite mu second grade. Mukama tumwebaza olw'ekyo.
atolwalira ekitongole ky'ebibuuzo by'obusiraamu mu ggwanga ekya Uganda Quran Schools Association kifulumiza ebyava mu bibuuzo byabwe eby'omwaka 2017 eby'obusiraamu. Bano bali ku ttala kkooti y'Ekabuuso abakulemeddwa mu ssente wa Sheikh Yahya Lukwagosa kw'omuwandiisi Dr. Aruna Jemba bategeeza nti ku mulundi guno abalenzi basize ku bawala naye ng'abayizi baddiddemu ku nkola yaabwe okusinziira ku baatula ebibuuzo ebya 2016 era nga kyava ku mbeera y'okuba nti abasomesa abamu basomesa bigezo. Bongeddeko omulundi gw'abayizi abaatula omwaka guno bwe gweyongedde okusinziira kw'abo aba 2016 wabula bemulugunyiza ku ba Supreme Council olw'okutattaganya omulimu guno gwe baludde nga bakola okuva mu 1997. So abali mu Uganda Quran Schools abali registered naffe amasomero gaffe getulina 1511 tubagumya nti omulimu tukyawa gutwala mu maaso era tujja kutambula ne system eno okutuusa nga bannaffe abaga nti batutwala nga batereezezza enkola yaabwe